mbadde ku musajja Chameleone omusajja Chameleone be basajja betwandide badde tulabirako ku ndongo kubanga Chameleone takyalina kyeyeguya mu nsi muno tulinamu ekiseera ekituuka n'ogamba Teriya ninayo obukalina bwange busatu njagala ki otegeera ku ssaawa zino Chameleone yandibadde asigala kukuba ndongo nga bwe yagikubanga anapenda bintu bya bei kali otegeera kama wakunya kasina mali chipe wo gamba Chameleone kola ki yimba kati ku ssaawa zino Chameleone walabye ali ku bamuwadde ekisawo kya ssente olafunye ekisawo kya ssente ate yabunze bunzi yagambye mu Bobi Wine ne mulonda agana musikamu omulonda ekituufu kyo omuzigo wa Uganda ali kubibwa left right and center kubanga emabega wali twali tulaba nga n'aba upcoming abaana ddala nga abawala abo boogirira ddala ne bagamba okuyitawo producer alina sooka okwebakako bagamba ng'olutalo lw'obukyali lw'amaanyi ekibatu ky'omulongo asootuukayo producer asooka kutega kibatu ate kati ekibatu ekyo kiraba edda kyalinga kuba kyalaba okaba nnyinaffe naye kati ekibatu kigwa sayidi zonna kati malira Uganda we yatuuka ngasookolawo erinnya timitini gobanga yetadde ku mulengo oba musajja nga sugama gyakutegula ne basuga kati oba mukyala ogera mu TikTok nonoba TikTok ngeno omwana olaba nga afunye mu kafo yakatintini ogolaba ayingizawo kasubaru ogamba awo nga bakola bulijjo abaana abo twagala obbabuuza sente gye bazijja kubanga abaana abo batuleetera olowooza nti ffe tetukola kati Uganda kati kankuwa amagezi leero Uganda kolamu erinnya osirike obanga yetadde ku mudaala bagamba okujja kulamuza essaawa yonna walwagenda okujja kulamuza oba omusajja sugama misaawa yonna ajja wetegeke yambala bwewa mukazi abasajja bajja olw'ekituufu bulijjo abaana abo twagala obbabuuza sente gye bazijja omwana wiiki emu nga liwawo kasubaru wiiki eddako nga liwawo tuve ku ekyo ennaku zino abantu emirimu gye bakola mingi kati ku ssaawa zino emirimu gye nkola mumbuuziza gwa music era lwe ndidde olansubira mulimbuuza ki omulimu omulala. Hey everyone, and welcome to Smart Wire Media, your #1 source for everything that's buzzing right now. Yes, nate tubaniriza ku Smart Wire Media, amanya bamise Prince, nate tuba tukomyewo nga bwe twabasuubiza okubanga tubawa video eziyigiriza ezisomesa nga bulijjo nate tukomyewo mwana mulenzi Brown wali mu kizimbe mba mwende olwaleetedde omusajja aludde mu ndongo nno bamise Mr. Elia leero naye mu kizimbe mwali agenda kuba tuyisizaamu ensonga nga bwe zitambula tusobole okuba nga tulaba engeri gye tukikwasaganyaamu olunaku olwaleero Elia babuzeeko amanya Elia Evergreen mugamba ki baganda bange mugyebale ya Smart Wire Media muli bulungi abagirawo mwenna bannange muli bulungi tuli bulungi tweyagala tambudde butya mwaka gwegwo buli omwanya n'engeri gyagulabamu munnaye abamu bagukulya abamu gudududdemu fe mu ndongo gutunyiga gubatwala kati ennaku zino yerimu ebyobufuzi bw'oyogedde ku ndongo nenzijukirira dda nti kati baba music tetukyamuwulira topika eyo twadde tugyogerako ejjo wano naye kati kwe tuleetedde ddala gwe omuyimbi ojja tuyisizaamu lwaki endongo tetukyagiwulira kyekitambula kyekiganya endongo ekizibu kyerina ennaku zino yajjamu ebyobufuzi kati ebyobufuzi ne bifuuka ensonga jjukira luli kyalimu bya bufuzi abawandiisi music twawandikanga music waffe n'atambula bulungi nolaba nga tinanze ndi wa bandi kadongo kamu tutambulira wamu kati ennaku zino owulira endongo oli akuba oluyimba lumalayo ennaku ezo bbiri nebukola ki ne luvaayo webuze lwaki luvaayo era simanyi tukoze tutya ate bannayuganda tetubasaba mbadde mbasaba bwe mutulaba gaya ajje n'oluyimba nga lulimu omulamwa oluyimba olwo mulemezi eyo mbegayirira kubanga nze kamwa koogera nina oluyimba lw'abaana vidiyo ensubira etambula nina vidiyo yolabika bulungi etambula ne audio mungi gwe nina nnyo naye munnayuganda asobola okuleka abaana nojja n'owulira ng'ayagala njagala banana otegeera Abannayuganda baakuwa ebintu ebirimu amakulu simanyi lwaki naye ndowooza ku nsonga eyo ndowooza tutunudde nnyo okufuna amangu okusinga kuba kati music wali owedda wasookanga kuyimba nga toyimba kufunamu naye ng'oyimba ku ekyo ekigatta ku nsi olina passion ne society ng'olina passion kuki naye kaakati wano n'obanga okubya oluyimba olw'amakulu lutya
naye nga togenze kulaba ku pulezidenta mwokyayo kyomwokyeza kati gwe abalabanga ate gwe ayimba ebyamagezi ate gwe atalina mulamwa otegedde so n'atunda babogamu naye nga music omulungi ye wakola ki kitegeeza atalina ssente yeta ayimbe kyekizibu kati ekiri mu music we Uganda ate ng'abaana abayimba tebalina ki ssente naye abasajja nga basemata bakikola batya music waabwe okubanga n'essaawa zino akyakuba ennaku ezo rediyo zaalinga nnya oba ssatu nga rediyo Uganda ye rediyo ekola kyesookebwako nga rediyo ye rediyo Uganda etambula bulungi ne music ng'ojja kutwala music ewakase kase bw'amala okuwuliriza oluyimba amala oguwuliriza lujje bulungi mu studio lufu sebuna bafuluma bakyagoberera kuwuliriza kati ogezi noyogera kutya sebata nti bo bakikola batya naye nze ndowooza tosuubira ne sebata yakifunamu okitegedde omusajja atalina kyeyafuna era naye afunye ku guno omuleme nga guze sobola nti omusajja okyamusanga nga akyayimbya naye oba akyagenda kulaale oba akuyimbira mukungu nga sale musale ngaoyo okufuna ku miliyoni emeka so naye talina kyeyakuba kiri awo okubuuza nti bo bakikola batya ekintu babonaabona nate tebakifunamu okusinga kati ate kati omwana wakuba oluyimba lumu n'afuna sente sebata zeyafuna emyaka 5 otegedde kubanga ati ate abasajja betubadde tulabye nga balinga babadde bavuddeyo okulwanirira endongo ate ebintu babitaddemu ebyobufuzi kati bakitegeeza music wa Uganda yetalina lugendo yafiiridde ddala nze sijja balimba music yafiiridde ddala ku ssaawa zino ojja kulaba nga gwe eriya bw'onoovaayo kati nga nze olaba ndi wano ebyobufuzi sijja balimba sirikola ki nze siririiko ndi ku ndongo kati ate bw'onooba tobirikira nga bwe njogedde abafuzi esobola okufuna abaki abatono ate bw'onoogenda mu movement togenda kufunayo muntu naki okole ekivvulu naye nga ate bwe wali akasente ate bw'onojja mu nuupu bw'onookola ekivvulu ojja kujjuza kati ekitegeeza endongo yaffe eringanga egwa nekyetuyimbako kirinanga kati kitukola kyetuvaako omulamwa tuguvuddeko naye banne kyensaba banyingi bannange mbadde mbasaba tuddeyo tukube endongo yaffe kati manyi ye muganda wange Bobi Wine manyi ye yagenda muki ndyobufuzi oyo tumuleke Mukama yatuyamba ate Mukama yatuyamba nnyo ne bannayuganda okutegeera nti kati buli muyimbi Mukama aba alina gyakola ki yamuwa omukisa oba aba alina amagezi atya nti Bobi ku ssaawa zino abasajja bayimbanga nga bagamba omudongo oyo omudongo awasa mwana wange naye ku ssaawa zino DJ agenda ku ndongo n'akusooka gofuna omukazi alinga nkubuulira amazima omuyimbi eriya nenjiga nembeera wano nga omukazi gwenina okuba naye waliwo atajja mwesimbako mutwana otegeera weebale nnyo naye kukyogedde ekya politics nti music amulida mumazeewo ekyo kyo kituufu ndowooza ke kaseera music wa Uganda tumuyimbire akayimba kasiibula omuddu wagende kati kubanga first of all emyaka 5 Uganda constitution gyeraga okuddamu okulonda olabanga emingi n'emitini nti oba oliawo twandigambye nti kati omwaka ogujja politics akome omwaka guli nno ng'etandike naye ejja kubeera akatandika era politics era akomewo nga luddamu okulonda oba ekituufu kyo music wa Uganda alikubibwa left right and center kubanga emabega wali twali tulaba nga n'aba upcoming abaana ddala ng'abawala abo boogirira ddala ne bagamba okuyitawo producer alina sooka okwebakako bagamba ng'olutalo lw'obukyalirw'amaanyi ekibato ky'omudongo asootuukayo producer asooka kutega kibatu ate kati ekibatu ekyo kiraba edda kyalinga kuba kyalaba okka bannyinaffe naye kati ekibatu kigwa sayidi zonna kati manyi kati Uganda weyatuuka kasookola weyinja timitini gobanga yetadde ku mulengo oba musajja nga sugama ne jakutegula ne basuka kati bagabuka oba mukyala ogera mu TikTok ayika onoba TikTok ngeno omwana olabanga afunye mu kafo ya katintini ogolaba ayingizawo kasubaru ogamba awo nga bakola bayo buli gy'abaana abo twagala obbabuuza ssente gye bazijja kubanga abaana abo batuleetera okulowooza nti ffe tetukola kati Uganda kati kankuwa amagezi leero Uganda kolamu erinnya osirike obanga yetadde ku mudaala bagamba okujja kulamuza essaawa yonna walwagenda okujja kulamuza oba omusajja sugama misaawa yonna ajja wetegeke yambala bwewa mukazi abasajja bajja olwekituufu bulijjo abaana abo twagala obbabuuza ssente gye bazijja omwana wiiki emu nga liwawo kasubaru wiiki eddako nga liwawo kalwentuve ku ekyo ennaku zino abantu emirimu gye bakola mingi kati ku ssaawa zino emirimu gyenkola mumbuuziza gwa music era lwendidde olansula mulimbuuza ki omulimu omulala naye ebiseera ebisinga nsobola okuba ndi mu media nga mwendi eri ya sawundi weeri
eri yange musajja muyimbi ate nemera mirimu emiki emirala kati ojja kuba ndi awo nenefuneyo ataano wali nkola omulimu omulala kati gwe ojja kulowooza kino ate jjukire muka za leero ziraba za looni nenkwata miliyoni zange 5 nkyagenda nfuneyo ka Subaru gijeka parking awo abasajja tobawolereza buwolereza toli kubajja ku mugongo abashuga mami abasajja abasinga obungi bakola si suga mami kubanga nze kamwakogera mu ndaba era obupanyi basokyogera nti kati olino suga mami amuteekamu nga terina omwaka kusaamu Mr Brown naye gwe olaba ku ssaawa zino Mr Brown ojja kuva wano ogenda oyiribe ebaitawo era ne ssente ennaku zino era akozesa bwongo tekyali y'amaanyi ng'edda nti kuba katulaba entertainment yonna industry ogiraba ogenda kuba TV presenter aba radio presenter abayimbi ba TikTok ogitegedde bonna bali awo mu ssaaka abaana balina ebintu nga bisukka omusaala gwabwe nogana naye kati omusaala radio gwabwe oyo gaayi oba gaalo ddala emmotoka eyo gyavuga obulamu abutambuza wali kubanga juzi nali mpisa ku TikTok awo nendaba omusajja ng'abuuziza ddala ekibuuzo abamu tujja ne tubabuuza mwakola mutya okugaggawala olinagaa natunda paani nagamba natunda manda fenga tutunze amanda ezo emboozi za paani omuntu yenna akoze esente gye muzigyangamu kubanga luyi omuntu yenna kasita gamba simanyi natandika n'embuzi emu nezaala embuzi 8 otegedde ebintu bikyakola Uganda twazibuka amaaso kati kimu tumanyi ekikola ki ebyozibozi byaleetanga ebyo simanyi gundi yatundanga kabalagala biki n'agagawala ekibadde kikola azimba ennyumba naye ng'abaana bayibira ddala ssente Kampala wano olanga tezina nezizikuyamba abaana basaasaanya ssente mu nfitiko ku saidi zonna otegedde bakikuba east bakikuba left right and center noyituula wali n'olirira omwana okola bwoti ogenda okuvaawo asa kubakoze eki gayingidde naye nze abakyala badde bagaba akasente sinna balaba era munange oba ayaliyo eyo ng'agaba akasente tukooneko naffe tuli bubi nekwataako wekwasi ngenda kukulagirira ngenda kukulagirira naye abaana bomanya bagaba naye ingini ekola ingini butakola omanyawo akasente katambula na yingini nange sijja bakisa sinnabalaba nange sinnabalaba kubanga naye gwe olanga kuoli baba ng'ogaba akasente ffe tusaleyo tuli kubanga ensi yetumize ate abasajja batugaye batunze paani batunze amanda naffe tugatunze okitegeera naye akasente tetukalaba tolowooza abasajja sente bazijjawa abasajja abakwala bayingizaawo olwempya babuuze basebo byonna tulina kutega mitego gya ssente n'oyo ajja okutega ssente nti suga mani kyayagala okimanyi olaba bwe tulabika bwe tuti olabika obubi kale omuli esuga mumani obaana nzikussaamu otegeera olina soka kwetekamu kapito webale nnyo ajja atunule bwati agenda ku TikTok anoonya eriya ajja kunoonya Brown naye Brown yoyo gwe njagala eri yoyo gwe njagala soka wetekemu kapito ate ogenako mubufunzefunze abantu besirali bammwe ebyewaka mubufunzefunze okwetega bizinesi okologa si kubi sikuloga kunaaba ebiseera bisinga kuba kunaaba wetukuza boozi ne bw'oligenda mu kyaki n'osaba Mukama Katonda tutukuze omubiri gwange entegeera ebintu ebindiko bikola eki obitwale wama abaliko abasajja bante babawabya mugende mu kyaki musabe mugende mu kyaki musabe naye nga ebyaddala kitegeeza nti okwetega bizinesi kubanga kati bw'ogamba nti nyina omulimu gwa mutwe ndabike bulungi okwetega mulimu gwa mutwe sala akaviiri nyirira naye okuba ekivundu nga kyamaanyi ogende ku street abaana babeera mu mabaala awo nga banyirira ogambye basugama mitonna balaba abakola ki abagaba ku ssente naye bwatonna balaba otambulirawa obaoliawo tuwulamu saala kati kangezengo abaana babeera enasere eganda eyo wanansana tekitimusigama myagenda kusanga eyo sembe yasigala nku mu bifo etubeeramu mu bifo jamuko otuleko wali ekyanja ofune kakirabu awo kotulamu bakarestaurant jeko ebukoto ebuziga ozitegedde naye sebe gwe olinansana baganda bange mutumanyi mutumanyi nako guba mukisa osobola ogendamu ebyo ebifo nga mubyogedde byonna n'obulamu sugama myagamba nti nkwagala
awe sala wejira n'obulamu nti nno sugama atunya olutwalire kipaza bia zino bbiri otegera wabula ate nga gogo balina okukuula ozemu kali akalugambe eti ekyogo awo n'ekyogo kikola ssebo oba ekiba kyogo ekyogero mpozi ekyabaana ekyogero kyeky'abaana ekyogero ky'abakulu naye tujja kugenda mwene kote tuli basawo bakinaa wazirama nze ngamba okusaba kintu kikulu ebiseera ebisinga nze sinza okunkwatira ng'eriya kusaba kikulu otegeera buli lw'olifukamira ku maviivi go n'okoola Mukama Katonda aligenda okuwulira n'omulabi w'alidduka watali Katonda tebisobola kusaba okunyweza lwakuba kalenze lwakuba siri musabi nnyo ngeri gye twakula ewaka nga batukuba okusabiriza ngamba muli wawe bwesaba buli basande mbasabiriza ono Katonda munna ono Katonda ate okuyita kuba kusaba ye mutonzi waffe yasalawo kumubuulira bizibu bye ati ze mbeerawo neŋŋamba naye Katonda mumusabe kale ate ali mulago ku kitanda mbasi muyingiridde mu gundi mulayini ate gwolinda kubeera mulago ono Katonda abisobola byonna by the way alina obuyinza ye mutonzi waffe byonna abirina mulwanyi w'entalo zonna ova Bugembe yayimba akayimba n'agamba n'omala olwa Katonda ogw'eddalu kubanga bangi abamusaba mu kaseera ke kamu naye ate bonna n'abaako engeri gy'abayiyiza naye naffe ab'empewo ssebo empewo zaffe zitubeererawo tetugenda zeerabira mwamanyi empewo zammwe ate empewo tuzisaba mu linnya lya Katonda era oba ova eno ng'ogenza okusaba jjajja ekintu kyonna mugamba jjajja nsaba kumponya kino omponya mu linnya lya Katonda akitegeeza mu mbeera yonna Katonda asigala atwala amaanyi Katonda yo asigala yennyini buli kimu naye nga omanyi nti nga olaba nti waliwo omusumba abalungi n'ababi bafaaza abalungi n'ababi basheeka abalungi n'ababi naffe mweno mu mpewo ojja sanga jjajja omu nga mubi akugamba embuleeta omutwe gw'omwana oleeta olulimi lwani ozegede naye naffe waliwo abajjajja abalungi ozegede nga ye tasikirizibwa ya musaayi okwebaka si kirungi akawungeezi ogendako n'otemesaako nti ate nze nedda sitemesa akawungeezi gye bakusiŋŋaana ogendayo 19 ne weegiraagira nosobola okubeera katale nogira katale munaye mukwegeziwaze nnyo ffenna kyekimu kati nze n'omusajja muganda okimanyi kino bajjajjaffe eddiini kumpi gye tumanyi ng'eyasooka ne wano mu Buganda ngeno tennajja ngeno tennabakula ebiseera ebisinga tuba tweyisizzaako kulinga akola ki kati awo Katonda yaba alina otukwatirako yekka kati yatutonda alina otulaga ekkuba ettuufu nga bwe tulina okulaga naye nga ebyo byonna tubitadde ebbali kyo kituufu ensonga gye twatandikireko ey'endongo eriya gwe ng'omuyimbi aludde mu ndongo olaba nga endongo enaazuukuka enadde engulu mu Uganda oba endongo yo tugiteekeko rest in peace tugyerabire tugiveeko endongo eno giraba kasa yajjamu kamuwogo waggulu wayo mu studio zaffe eza rediyo eza TV wawawawa ndaba endongo tugisiibule kati endongo alina ssente gwotagenda gisiibula otya kubanga bw'ona okukola oluyimba ku nnyimba ze nnina ku ssaawa zino njagala ekivvulu eky'amaanyi naye senga naaba n'akasente akasobola okukola ekivvulu eky'amaanyi nja kukola kyendongo sijja gyesonyiwa naye bwe naaba sirina ssente givujjirira ndongo eyo endongo omwavu tagikola ki era ebyagwa mu ndongo endongo olina kuba na ssente ye bizinensi kati oba lyedduuka ery'amaanyi ligamba tewakoze edduuka kubanga bw'ogenda okutandika edduuka opangisa luumu after luumu n'oteekamu ebintu okuteekamu ebintu kanso nekola ki neyimirira yendongo naye ng'endongo yo yatabuse era bagiyingira mugendereeko kubanga kati eno yandibadde sizoni yammwe twabalabanga bagasemba abasama baba bayingira vibe eba ekwata endongo kyendaba exit wano okuyingira nabanga omulyango ogufunze omulyango gusinga obugazi ono abagifuluma bangi buli akwasamu kisawo kya ssente ngadduka ate banoonya kisawo ate bannaffe nabo endongo nejjamu abantu bano abatusobedde kubanga tulina kati abayimbi betumanyi bano abasajja nga bamaanyi enewe mbadde ku musajja Kamiliyoni omusajja Kamiliyoni be basajja betwandibadde tulabirako mu ndongo kubanga kati Kamiliyoni takyalina kyeyeguya mu nsi muno tulinamu ekiseera ekituuka n'ogamba teriya ninayo obukalina bwange busatu njagala ki otegeera ku ssaawa zino Kamiliyoni yandibadde asigala kukuba ndongo nga bwe yagikubanga anapenda bintu bya bei kali otegeera kama wakunya kasina mali kipepewo n'ogamba Kamiliyoni kola ki yimba kati ku ssaawa zino Kamiliyoni walabye
ali ku bamuwadde ekisawo kya ssente olwafunye ekisawo kya ssente ate yawunze bulunzi yagambye mu Bobi Wine nemumulonda agenda musikayo mu ntebe oba Kamili tumulowoleza mu bitanafuna ssente ezo zetulowooza nti akyawo nemmanya nti maaso awo otabika wakujjula nze wano mu kampeyini zino ndabye abantu ndabye abantu obanga obuzibu buva ku kasente ako ketwogerako Kamili tuyinza okuba tulowooza ina ssente naye nga ssente talina talina ssente wabanga tusa okwogera ebigambo ebingi ebyo ate anatulimba ki kalage atulimbamu akyanoonya muwogo daddala muwogo akyali ku leve noonya muwogo sigali omusajja tumuwagidde emyaka 3 tumubalanga legend mu Uganda n'ekivulu Kamili kyeyakubako ekyamaanyi nawulyako kyafuna miliyoni 10+ nze kenneegomba okukuba nenkikuba mu bulamu bw'ensi eno ngoma Mukama weebale kyompadde nkikoze eki nkifune obutasiima bukulembedde nnyawo kati ku ssaawa zino bwenjogera ku Kamili oli asobola okuva erinambukira n'agamba oyo tamanyi kyakola ki kyayogera Kamili ku ssente gy'alina naye tekyagenda mu lwanira ebyo senga teatudde mu studio eri yanze kugenda ne mugamba Kamili ndeeta Ssekabaka eweeyolera oluyimba lwange ng'atuyigiriza kuyimba tunule muli lutya lya Eya sulayo mpulire wakyusa ate mutowe yaali bulala baba omutowe yaali bulala mutowe yetagadduwa banaye tumusabire kubanga ali bulala bonna oba simanyi nati yetagadduwa oba yabaire yakamulali oba lwakuba munne yamuvaako bambi mwana yatabuka oyo buba bwongo bwa muntu ebiseera ebisinga nze ntambudde n'omuziki gwange bwomu nengukubira mu baana nengukubira ku mikolo otegeera nembivulu erimu ntambula naye Mukama Katonda kyemmanyi kitanda bakola ki ate amakubo gange namulabyeekaawo ng'azina amaziga n'omukazi omukadde awo naye ngeno sebo akwata ku mabena nemmanya musajja wange wakata kyakuta kati neebuuze omusajja oyo yakyasuubiridde okukola ebintu ebyo nga walabye mubulaba kati abasajja balina kati wano nange twamwe kwogera nina kukola ekintu ekikolera eri muki mu nkukutu nemmanya kati nina kwebikka otegeera gwe bayite omuziki Elia obufumbo bwa weekend wali obuwuliddeko nali mbuwuliddeko tugenze mu sizoni y'obufumbo bwa weekend tuyingira obufumbo bwa weekend marriage maka tulaba December yingidde abaana batandise okubala batandise okubala ka Christmas nkaliiriddewa ani anampa akasente ke naaweereza maama naye tubeeremu amagezi ku ssaawa zino kale kangaye basajja bannange omukazi atakubeereddewo mu bufumbo bwa weekend omuwagazaaki oyinza okuba tolina ono wa main naye nga bwe wasaamu weekend kyeŋŋamba kyekyera ne bwe nkuwasaamu weekend ne bannange musajja nga aliko oyo oba omuwa amagezi kikubanga kati ye obufumbo bwa weekend bwe bumuyimirizaawo sijja balimba obufumbo bwa weekend bwe bumuyimirizaawo ennaku zino buli wonna buli mu basatemanya buleeddewo abaana bangi nnyo ate lunyumye wowe busigala muno bamu obw'emyaka ku mwaka mane okuva ku weekend noddayo n'okuma ku weekend noddayo ate gwe olwademera okukyusa ate mune tebeekyawa abo tebeekyawa omusigala nakutegeera bulungi takukyawa tomukyawa naye nga ate era obufumbo bwa weekend obulina okukola mu nnaku zino era naye mbabuulire nganze ku sayidi eyange sibutegeera kubanga engeri gye nninamu ebbuba bwe nkulabako weekend ate nkya neekusiŋŋana n'omulala nasisobola ebya feeling bwate birina kubaamu ate kati golaba ebintu byalava ennaku zino tosobola beeta mu buntu obulamu ozitegedde olina okubanga nawe wavaako n'osanga muno omwavaako ne mutambuza ekintu ekitegeeza laavu y'ennaku zino girlfriend we waddembe okugamba nti eriyo yagala kuntuulamu leero alina weetaano n'omugamba nti genda wetenema yalava ennaku zino si eri yamubuuzamu mubuuze osobola okugamba nti genda aweza obutakimugamba naye ate kati Elia okimanyi ennaku zino omuvubuka agenda okukola n'addayo waka n'asanga omukazi nga yafumbye ennyama naye ng'ate sente teyazireseewo yazigula ennyama ate n'atula n'agirya Brown bye yagambye nti buli lwe tubeera nga omanyi nti ewaka omukazi yampasa oba nga kitundu ky'amaanyi nnyo gyendi nga nze otegeera bakitaffe baatusinganga ebiseera ebisinga era obanga ofunye omukazi kino ankikuwe olina okumanya omukazi ne bw'abanga afumbye enkoko oba afumbye lumonde waddembe okugamba nanno mulamu yazze olunaku lwajjo n'atulekera lumonde ono oba baba gundi otegeera naye aba takyogedde oba nedda mama gundi yatuweereza lumonde ono takyogedde olidde
mu butuufu enkyayo bukya gundi n'agamba nti enanyini lubutoyomba nanti kati eriya ku bavubuka b'ennaku zino asibye wali mu kikuubo ayirirwa akasana kamuyisemu n'ekyemisana teyakifunye naye alina omukazi ewaka asanze enkoko egifumbye ewaka oli mukyala olowooza agenda kukubuuza kati awo omuvubuka ng'osiŋŋaana ekyo guma bugumi bw'osinkana abaana bataano si babo toyomba manya alina ogula emmere nekyakiŋŋamba okubuuza okkirizibwa okubuuza naye obuuza ntya esooka olye ebisambi okuze n'enkoko nkulu awo ogikube abaana bataano si babo weebale nnyo lwaki oyomba ogenda kugamba ekigambo kimu nti nanti eriya era agenda kubuuza nti eriya bulijjo si yatugulira emmere nti yatugulira kati ogenda kuyomba ki abasajja tukole nnyo baaba kati bw'omusajja kibasigamalira kuwasa olina okusigalamu akako ak'obusajja kati alisigalamu abo siibula esigisiibule kubanga bba abakazi kyenalaba abakazi bonna nti sijja banne abakazi mujja kunsonyiwa kubanga muli mikwano gyange naye abakazi muli baana bato era bwe mutafugibwa osobola kukola ki okuuza amaka omukazi oyo onoomusobola otambuza obulungi naye kabeera abamaanyi boolaba osiŋŋaana ewaka nga omukazi akabina kakoma eri waggulu kali kati naye nga empi ze bamukuba ewaka bamukubanga mwana muto teera mulabi asula ku migere nga piki weerale nnyo ate ngolombe nosirika bo tunosirika amanyiga n'agasa kyonna tekimuya amagezi enkyabulawoni ng'atwalamu galiwange ng'atwalamu omu bwati kati olina bwe kyona mmanya ofuma ennaku zino ba emukopa otasasula tebubaawo Waya media nga olwobudde oluusi bujja ne kutukwata naye emboozi yeero ekyali mpomu ya musajja ng'aliko ku kamera bw'ali era omuzikiza embe nga siibulira wano era batukomawo twongere okuyisayisaamu naye olwobudde atubate big up